terinakwata kiri awo but sina confirminga kintu kino abweva kitambula kye sina confirminga kwe kwatibwa ninga yo case ntuufu okwatibwa kwa Dr. T mu mawulire tusobola okujja n'enkuwa amawulire agabaddewo naye ate ow'amawulire opinion ejja from experience nze yendowooza yange nti litwajja tulina debate badde etambula ku bivulu kivulu ekisinza amaanyi omwaka guno wema mbadde ku kivulu kya Eddie Kenzo nga yakuba kololo nga mbaddeko mu kivulu kya B2C ku Freedom City nga mbaddeko ku kivulu kya Nwaji ku Cricket Oval kitegeeza nti I've experienced all the concerts says I can give my personal opinion ku kivulu kye kiyinza okusinziira ekivulu ki ekisinza amaanyi nga nkozesa facts ezo ze najja mu bivulu ebyenjawulo kakati opinion eyina engeri gye yagala okwekoonamu wali mu tteeka lya computer misuse kakati buli muntu yenna nga oli w'amawulire ng'ogezaako okuwa opinion kakati kigenda kuzaayo okubeera nga oyina facts si kukeera bukezi n'ozibiriza n'ogamba leero kannumbe gundi kanjogere ku gundi kubanga kakati okusinziira ku kye tulaba waliwo omukulu omu omubulizi w'enjiri Dr. T olunaku olumu yalaba ka video ke ekisooka kye nawudde ku mukulu omwami oyo omubulizi w'enjiri engeri gy'agibuuliramu njanjawulo okubalala engeri gye babuuliramu enjiri yaabwe omuntu yanyiza ogamba nti it is a bit inappropriate engeri gy'abuuliramu enjiri ye kakati kavidiyo ke katamu ne kagenda viral Dr. T n'akwata ka video ako n'awa opinion ye kakati ekibuuzo opinion ye yagiwa nga abeesinga ku facts oba yagiwa buwi awe wali ekibuuzo naye Toby Kafeero yafuuse omuntu eyasoose okuloopebwa nga amuloopa ayita mu tteeka lino erya computer misuse naye ebya Toby tujja biraba gye binaggweera naye kino njagala kigamba eri ab'amawulire mwenna abakeera ku makya nga muli ku TV kuno abatulaba ekigenda okufuula ewenjawulo mu bulamu obw'ensi eno si kulipootinga amawulire mangi nekigenda kubeera kiki kyolowooza naye kyolowooza fuba okulaba nga tekiri based on emotions bw'obanga olina omuntu gw'owulira ng'omwagala nnyo oyo ayinza obutakuloopa kubanga byonna by'oyogera ojja byogera emotionally mu maaso g'abakulaba bajja kugamba naye ono nno muwagizi nnyo bayalidde ensonga y'ekigaati bw'ejja okugira naye bwe tudda ku sayidi eno nti toyogeranga ku muntu nga emotionally omunyiigidde naye ate abantu ffe abakira kumakya tetula ku TV bwe tunaabulwa kye tugamba abantu kubanga abantu bali ku social media amuli babagayina ekibuuzo ffe tugalowoozaako ki depending ku experience yaffe ku kye tumanyi ku kye twalabye na kiki ekiddako kyekigenda okufuula ow'enjawulo but mu ndowooza yange engeri yokka gyetusobola okubuuka etteeka lino erya computer misuse nga toteekamu emotions simwagala kanzira no ku TV mukube kyekikyamu olutambula mu ba celebrities what's up na comeback seeding